Isengala wandika bulungi. Kale tukwaniriza munaffe mawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero. Yenze Paul Mayinja ne ttiimu Kabiriiti mebe mulungi wali nnyo okutambuza ensonga. Kaakano katusooke tukwe emitwe emikulu egigalimu tugenda kudda nago mu bujjuvu. Abatuuze balemesezza poliisi okukwata Land Road azibidde abalokole ekkubo. Poliisi eyodde abantu abasobye mu 150 e Mukono abagambibwa okuba abamenyi b'amateeka. Pulezidenti Museveni anoonyezza akalulu Namisindwa ne Buduuda n'abasuubiza enkulaakulana. We have a big manifesto which they are going to bring to your villages. Nandala Mafabi anoonyezza akalulu Soroti n'abasaba bamulonde ku bwa pulezidenti. Tugatandise ne Land Road yayambiddwako ekyalo alumbye ekkanisa epangisa ku ttaka lye n'assako konteyina mu kkubo erituuse Endiga mu kkanisa eno lwa bbanja lya bukadde 72. Kyokka ono poliisi emukutte abatuuze ne beekyanga. Bino bibadde mu Wilson Zone mu Ndeeba wano mu Kampala. Omugagga Ntambazi Musoke James nga yambibwako abatuuze mu zone ya Wilson mu Ndeeba yavudde mu mbeera n'aleeta konteyina n'agisa mu kkubo erigenda ku kanisa ya Springs of Love Miracle Center okubazibira ekkubo eryo. Olulabya kino Endiga ne zigenda ku Kitooti ne zifukamira ne zitandika okusaba, wabula abatuuze abadde abakambwe bagambye nti ekkanisa eno ebatamye kubanga ereeta abantu naddala abawala abato kyokka nga basuuza wamu n'abalenzi mu kiyumba ekirinaanye ekkanisa. Abubakanya abalokole nti babi abalokole si babi adira obwana obuto abusuza aletambula n'abajja mu kyalo eyo n'abagamba nti simayo mulijje mulete sente kolotiro mu Ndeeba wano omusajja pasita amaze nako minota yagipangisa bwe bapangisa tasosola n'ekikumi gye byasembye agifojanizeko ebiwandiiko agala kugibba bubbi. Bongeddeko nti ekkanisa eno terina kaabuyonjo ng'ebaleetedde obukyafu mu kitundu kyabwe ate nga bannyini balemeddwa okusasula ensimbi ez'obupangisa okumala ebbanga lya myaka 15 nga badde bagamba nnyini ttaka nga bagenda okugula ekifo kino era bano batwalaza ebimu ku biwandiiko ebazzi bawandiika mu ngeri ey'okutegeeragana. Ekinaabiro tewali ttooyi, omusajja alemedde ku ttaka lya munne emyaka mingi, amuwadde ne ssente deadline agenda okuva watutte obukyafu. Amasanyalaze talina gayita mu ttaka ekyaki tekuliiko wano muntu wa wano omutuuze wa muno asabiramu abakazi n'abasajja basula wamu ne pasita waabwe. Natugamba ekifo kyammwe mukikozese nga omwagala ow'ekibuye ow'omu Ndeeba ow'ekibuye nayibadde bigenda mu maaso ate abaserikale ba poliisi okuva ekibuye ne bajja mu kifo kino ne bakwata omugagga Ntambazi n'atwalibwako poliisi annyonnyole ku bikolwa eby'okuleeta konteyina n'azibira abalokole ekkubo wadde ng'ettaka lirye. Kyokka abatuuze balemesezza poliisi okuteeka Ntambazi mu mmotoka ya Erika Ekkomera nga bagamba litalina musawo gwazizza ate asobola okwetwala bulungi ku poliisi era abaserikale ne badda mu mmotoka ye n'avuga ng'eya poliisi ebavaako mabega. Abatumanya milioni 7 amazeke emyaka 15 kati mulagawa katugenda ku poliisi agenda waba ku poliisi genda ku poliisi yagenze n'alopa ku poliisi waba ku poliisi tumanya milioni 7 amazeke emyaka 15. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Poliisi mu disitulikiti y'e Mukono ekoze ekikwekweto mwekwatidde abavubuka abasobye mu 150 saako n'emmotoka ebadde ejjudde enjaga. Kiddiridde olukiiko olw'ebyokwerinda olwatuuziddwa eggulo ku bumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu kino. Poliisi e Mukono ekoze ebikwekweto mu bitundu eby'enjawulo mweyoledde abavubuka basoba mu 150 nga bateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka nga muno mwe mulina abagambibwa okunywa enjaga wamu n'okugitunda oba ne batigomya bannamukono.
bateeddwa kabangaliza poliisi ne batwalirwa mu kkooti ez'enjawulo omuli ey'Eggoma, kkooti ento Mukono ssaako ne Nakifuma era ne basindikibwa makomera ag'enjawulo. Abamu balaajanidde ebbanga lya poliisi nga bategeeza nga balangiddwa obwemage era nga basanze mu maka gaabwe. Abavubuka ne badduka kati okudduka ne baddukira mu bikuubo ebyewaffe we tusula. Nze nali mutoyi nga sirina kyemanyi okuvaayo bwenti afaane n'amulisaamu tooli. Poliisi etulazeemu ku mmotoka ebadde ejjudde enjaga era nga bamu ku basirikale balabiddwako nga bagisombeko okufuna bye bagikuumira. Namugenyi Aneti ku lwa poliisi mu kampani Emirano ayogedde ku bakwatiddwa. We need to intensify security. Let us extend the depots of police posts if it is possible. Waliwo abavubuka bakuba matatu naye bw'ogendayo okubaganisa matatu oyo nga bagamba nti ne baafande nabo tukuba nabo. Senguzi Jonathan annyonnyodde ku bikwekweto ebikoleddwa nti era bikyagenda mu maaso okulaba nga bafuuza abamenyi b'amateeka naddala mu nnaku enkulu ze tugendamu. Nti kirabika waliwo ekituli, waliwo ebbanga wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ne ba LCs mu. Poliisi boni kitegeeza nti wakola ku musango n'omusibe tasobodde mutwala mu kooti mu ssaawa 48 akola atya? Embeera gye tuli mu ssaawa emu tetuyinza gamba nti ng'ebitundu ebirala nti nga bwe mbagambye nti tebubulamu obwo obutonotono naye era tusobola okutula ku mufeete ne tukolaki ne tumalawo. Bino ebijjidde ng'olunaku olw'eggulo adumira poliisi mu kampani Emirano yatuzizza olukiiko oluvannyuma lw'abazigu abalumbye ebyalo bibiri okwabadde n'awata ne kirowooza ebisangibwa mu Goma Central Division ne banyagulula abasuubuzi dduuka ku dduuka nga batiramu n'owa mobile money Peter Sekamatte nga bamukuba masasi. Ababbi ababbise emmundu bazze ne bamubba ate ne bamala ne bamutta. Olukiiko lwetabyemu n'abakulembeze b'ebyalo ebyo era nga lwagendeddemu okusala entoto ku ngeri gye bayinza okumalawo abamenyi b'amateeka. Security companies ezo nga tezinnajja mu kitundu zandibadde well recorded ne bamanya nti ekitundu nga panabo tebakiwadde emmundu 3 era ne bazikolako follow up kubanga z'emmundu ziyitiridde. Naye ndowooza mu kiseera kino ekyakazigizigi tuyinza okuzuukusa positi ezo ne ziddamu ne zizuukuka. Ebibira ebyo bisaayibwe ebiri mu kibuga basobole okutangaala tulabe nti ababbi ate tebasobola kulemesa babafubutula. Adumira poliisi mu kampani Emirano Ekyega Richard yategeeza nti abazigu bano babalondoola kubanga bazzeemu ne balumba abatuuze mu bitundu by'omu Kampala era nga poliisi mu nnaku ntono ejja kubakwata. There are 2 guns that are still disturbing us. Like 2 days ago, they robbed someone in Seta, killed, and then took the money. Our teams are working hard to make sure that these people are arrested. David Msika Lyankolo yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV. President Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okufeefeeta akalulu akanaamuza ku kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga ng'olwaleero asibye mu disitulikiti y'e Namisindwa ko ne Buduuda. Ono ali mu kuyega abaayo enawerekeddwako muwala we Natasha Museveni Kalugire. Mu kulonda okwaggwa President Museveni mu disitulikiti Namisindwa yawangulayo n'obululu emitwalo 29,224 ku balonzi emitwalo 46,507 ate mu disitulikiti y'e Buduuda abalonzi baali emitwalo 5,867 nga ku bano emitwalo 4,563 bamulonda by'ebitundu 73.3 ku 100. Era wetugerera the mountains yellow okulaga bonna abali eyo bategeere nti NRM ekyayina amaanyi ate muzeeyi agenda otwogera emyaka emirala 5. Twebaza abantu b'e Buduuda b'obuwagizi bali okulaga eggwanga nti bakyayagala President Museveni. Ssentebe NRM wa disitulikiti y'e Buduuda Muhwana Kuloto ategeeza nti Buduuda erunda ebisolo eby'enjawulo nga be baliisa ebibuga ebisinga ennyama nkati baagala President Museveni abayambeko abasengule bave mu nsozi badde mu bifo omutali kuyimbuluka kwa ttaka. The good meat you eat in Kampala, Your Excellency, is coming from Buduuda. Like your President, you have always been here doing the disasters caused by nature. We are begging that you have done a lot of work for Buduuda. But don't get tired.
The Bududa are requesting that you relocate them within Bududa through urbanization. Ombako omukyalo wa DC Bududa alopedde President Museveni engeri gye bamubako kaadi ya NRM mu kamyufu n'asigala mu bbanga. Nenga kuli bane ama kwamisa zibendera face bane isese woman member of parliament flag bearer is consensus tefe consensus flag bearers titaru ama kwambisa ti flag lwesha lero. Speaker wa Parliament Antanti Amonga asasidde ab'e Bududa olw'okuyimbuluka kw'ettaka. Your Excellency, we want to thank you for really supporting the victims of the landslides. Landslides is out of natural cause by an act of God. President Museveni mukwogera kwa abategeeza nti azze okubasaba okwongera okwagira NRM eyongere okukuuma ebituukiddwako. Abategeeza nti agenda kubaweereza manifesto ya NRM erambika ebya NRM byekoze mu myaka 4 gyemaze mu buyinza. We have a big manifesto which they are going to bring to your villages. On the side of economic infrastructure, what has been done? Agambye nti Bududa ne Bugisu yonna okutwaliza wamu asobodde okubazimbira enguudo okuviira ddala Mbale nkati abulako okuzimba luguudo oluva e Bubuulo okudda e Bududa era nga ne ssente eziluzimba weeziri. It has taken time, but now we have got money, we are going to do it now. Museveni annyonnyodde nti okulwawo okubatuusaako empeereza oluusi kiva ku babaka ba Paalamenti balonda abatalondoola birina kukolebwa okuva mu gavumenti. Now some of these things take time because I want you to guide your members of Parliament whom you elect. Mubalonde bawulirize omusakuru byaloma. And that's when we get all these delays. Wano abalopedde abasomesa bamupeeka okubongeza omusaala nga baagala alekewo okukola ebintu ebiyambira awamu abantu ng'okuzimba enguudo. You remember recently we were having a problem of teachers who were on strike because they want higher salaries now. If you don't give us money now, we strike. But Bazukuru, we have many issues we are dealing with. The Bududa don't have a road. Why don't we deal with the road of Bududa first and then we come back to you? Atangazza nti n'amasannyalaze bwe gawera gaviirako okuggulwawo okwebangirizo y'amakolero okuli n'ekyembale ng'abantu abawerako bafuna emirimu. Ayongedde okutangaza ku ky'okukwata ekintu ekimu ne kiggwa naawe ekyokulabirako ekyabakuumaddembe nti basula mu buyumba bubi naye bakkaanya eggwanga limale okugula ebyokulwanyisa okutangira abayeekera. It's not that we don't want good barracks, but if you don't have money to do both, what do? Buy weapons or stay in Grofa and then the enemy comes and catches you like grasshoppers? Mungiri President Museveni akubye olukungaana gaggadde ku ssomero lya Namisindwa Technical Institute n'ennyamira olw'abantu baayo abeenyigiranga mu muzigo okukusa ebintu. Wabula agambye nti okuva lwe yayimiriza kino kati bbula ly'ebintu yalinogera eddagala ate n'abantu bakola bulungi emirimu gyabwe. Asuubiza ab'e Namisindwa okubakolera ku nguudo ezitannakolwako n'addamu n'okulabula minisitule y'ebyenguudo okwewala okukola enguudo ezitali za koolaasi mu ngeri yagadibenga lye. So therefore, that means we need 2 roads, that one and this one here. We are going to work on both. In the meantime, I've told the people of Ministry of Works to maintain it as good maram. Chala bawadde glo so abavubuka balabye nga omulamwa guli wano ekinyusi kiri wano kyekyo lwaki tugamba we are protecting the game. One of the things they're happy for are the skilling hubs. The ladies are in saloon, baking cakes, getting money, camping. Robina Nantale, Aida Nakas Neshamshad Nalje Vaksaki Gwino Club KDTV. Olunaku lwajjo President Museveni teyatalaze mu nsonga ez'okunoonya akalulu kyokka yalumazeeko ng'akola emirimu emitongole. Gimu ku gyo President yafulumizza bakadeeti 498 nga bano babadde mu kutendekebwa Kaweweta e Nakaseke. Bano baavudde mu mawanga ga Afrika ag'enjawulo n'aba UPDF. President Museveni rangaye mudumizi w'ebitongole by'ebyokwerinda eby'okuntikko omugere UPDF yafulumiza bakadeeti 498 ab'omuteeko gw'19 na 25 ku ttendekero ly'amagye lisangibwa e Kaweweta e Nakaseke olunaku olw'eggulo.
atabeko omuduumizi w'eggye UPDF General Muhoozi Kainerugaba ababaka b'amawanga ag'enjawulo n'abajaasi okuva mu Afirika ab'enjawulo. Abajaasi bano 10 bavudde mu Central African Republic, 2 bavudde Mali, 4 bavudde Somalia, ate 10 bavudde Tanzania, nga 28 ba UPDF. President mu kwogera kwe yayozayozezza abajaasi abamaliriza okutendekebwa nkati bayengedde oluse lw'abalwanyi ab'amaanyi. That sort of determination is what you are inheriting. You are joining that heritage. In particular, I would like to share with African brothers the fact that Africans have capacity to manage their own affairs. Yebaziza bakadeeti olw'okwewaayo kutendekebwa omulina okutambula kilomita 17 mu lugendo olumanyiddwa nga Salim Saleh Walk nga bajjukira olulumba olwakolebwa mu mwaka gwa 1985 nga balumba enkambi y'Amasindi. That is in memory of the operation against Masindi barracks, which took place on the 20th of February 1985, where Saleh walked from Kanyara. Kanyara is inside there, all the way to Masindi and was able to attack that barracks. President yabakuutidde okugoberera empagi nnya eza UPDF okuli mwoyo gwa ggwanga okwagala Africa empisa n'obukugu. I'm therefore happy with the progress in UPDF. You are moving very well because we keep on passing out new groups. President yakatiriza enteekateeka y'okwongera okuzimba n'okulaakulanya ebitundu ebiri mu kanyigo k'eruweero. We did Gayaza, Zirobwe, and on the other side we did Kafu Masindi. But now we are remaining with Butarangwa, Ngoma, Priamshenyi, Masindi. We are going to do it. Yayozayozezza abatikiddwa. General Muhoozi Kainerugaba yayogedde ku bulumbaganya bwakolebwa mu nkambi y'e Kasese, Bundibutyo ne Fort Portal ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno. They were mainly armed with machetes and were promptly repulsed by the UPDF and Uganda police forces. In total, 42 of the attackers were put out of action and 77 were captured. Yabazza abantu mu bitundu ebyo olw'okulagana wamu n'amagye obutakkiriza ebikolwa ebikyamu okugwa mu bitundu byabwe. We thank the Wananchi in Kasese, Bundibutyo and Fort Portal for rallying to our side and strongly supporting our actions to defeat these criminals. Yakulira ettendekero lya Kaweweta Training School Brigadier General Tong John Patrick yayozayozezza abatikiddwa olw'okumalako emisomo. Your Excellency, today's function is more than a celebration of achievement. It is a demonstration of resilience, determination, and strategic vision that defines our armed forces. Eyeesimbyewo okuvuganya ku bwa President ku kaada y'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafaabi anoonyezza akalulu Soroti n'asaba abaayo nti bamuwagire. Yakwatidde ekibiina kya FDC bendera okuvuganya ku bwa President James Nathan Nandala Mafaabi anoonyezza akalulu mu bitundu by'e Soroti lw'omwaniriza mu ssanyu. Atuseeyo ku ssaawa 8 ogw'emisana nga werekeddwako ababaka ab'enjawulo mu bitundu ebyo okuba ne President w'ekibiina ekyo Patrick Oboya Muriat. Atalaza ebitundu okubadde Television Trading Center, Okuyo Trading Center, Sun City Trading Center, Agip Trading Center nga yonna bakira abawagizi be bamwaniza mizira. Olukuŋŋaano lw'amaanyi alukubye kwa Rouse Square era ng'eno okutuukayo kimutwalidde essaawa nga 4. Kino kireesewo akalipagano k'ebidduka n'emirimu okusannyalala. Abawagizi balabiddwako waggulu ku bizimbe nga baagala okulaba ku Nandala. Abamu ku balonze Soroti boogedde baagala atandikireko ng'ayise ku bwa Pulezidenti. At least when the change is there, everything is going to be okay. When the president also comes in, he should talk something which is vulnerable and it should be something which is very strong,
decide that he will help the community. Nandula Mafabi awerekeddwako mukyala we Flora Nandala era ayogeddeko eri abagizi be nga tuuse kubasiima olw'okumwagala. Abawulidde ebyagenda okubakolera ng'ayiseemu. Do you have a stadium in Soroti? Yes, yes, stadium. But the Speaker of Parliament and individual has a stadium. Yes, Speaker, I need to just get a stadium. This Kenya stadium is very good. Yeah, the Baba stadium is a joker. Anes Chaze yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ku ggulire eryo munnaffe atugoberera tugenda kukuwummuzaamu kyokka bwe tudda ogenda kulaba Kyagulanyi bw'ayugumizza ab'e Lwampala n'amawulire amalala mangi. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku bwa President ku kaada y'ekibiina kya National Unity Platform NUP anoonyeza akalulu mu disitulikiti y'Entungamo ne Lwampala onakukkulumidde abamulemesezza okukuba enkuŋŋaana. Olunaku lwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde NUP bendera yasibye mu disitulikiti y'Embalala n'Embalala Sitenga anoonya akalulu kyokka bwe yavudde mu Mbalala Sitenga agenda ebuzibwera. Yasanze poliisi egadde oluguudo nga tekkiriza muntu yenna ekyaddiridde kwabadde kukwata abamu ku be yabadde nabo era teyasobodde kweyongerayo. Olwaleero Ssaabawandiisi wa NUP David Luis Lubongoya n'akulira oludda oluwola gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi bagenze ku poliisi enkulu Embalala gye baatutte bannakibiina okulaba ekyabakwasizza era ng'olutuuse ne beevumba akafubo akatakkiriziddwa bannamawulire nkakolungudde kumpi essaawa nnamba. Oluvannyuma Kyagulanyi atuzza olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'asaba akakiiko ebyokulonda okunnyonnyola oba ye takkirizibwa kuba kampeyini ng'abalala. Kowola mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda muveeyo mutegeeze oba kuno kulonda oba si kulonda kubanga ebikolobero byonna ebitukolebwako musiriza. Agambye nti abantu abasula mu 10 be bakwatiddwa eggulo ng'agamba nti byonna bikolebwa okwagala okumumalamu amaanyi n'asaba abawagizi be okubeera abagumu. Abantu abasukka mu 10 babakutte abasinga obungi baawano b'Embalala ba Mwankole tukimanyi nti bagezaako tusala sipiidi ate kino kigoberedde era okutulumba ne bakwata abantu baffe 10 babasibiralira. Ku ssaawa 7 ez'emisana Kyagulanyi n'abamu ku bakulembeze mu kibiina basimbudde ne boolekera disitulikiti y'e Lwampala okuyiga abalonzi baayo okumulonda ku bwa pulezidenti. Laale badde ku kisaawe ekya Muyenga ng'eno abasabye okumulonda. Eno Lwampala yammwe muli baddembe okuwagira omuntu yenna gwe mwagala naye kye mbasaba muyunitinge bannange. This mission mweno campaign kye njagala tusooke tufune ye unity. Tewetunulira nga Munyankole oba Mukiga oba Muganda oba Mukyoli wetunulire nga Munnayuganda. Enyamobwo abantu bakula abantu ba Lwampala twende pinduka machura people power our power NUP. Asuubiza okwatuusaako amazzi amayonjo enguudo ennungi n'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Enkyukakyuka abavubuka wano tebalina mirimu n'enguudo zammwe mbi n'amalwaliro gammwe tegali mu bibazi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Oluvannyuma agenze mu disitulikiti y'Entungamo ng'eno asoose kuggulawo woofiisi z'ekibiina n'abasaba okumulabira ddala. David Tamale yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Ab'essomero erya Walled of Africa SS Namiryango mu disitulikiti y'e Mukono bano basabidde abayizi abasiniya 6 abasobye mu 300 abagenda okutuula ebigezo ebitandika ku bbalaza. Emisa ekulembeddwamu Reverend Father Kireo Wandera okuva e Jinja.
Ku somero lya Orlando of Africa SS Namiryango mu district Mukono basabidde abayizi abasoma 300 abagenda okutuula ebigezo bya siniya y'omukaaga wiiki ejja. Nga mise ekulembeddwa mu Reverend Father Chirizi Wandera okuva mu ssaza ly'Ejjinja nga yambibwa akatwala eby'eddiini y'Abakatoliki mu ssomero lino Reverend Father Dr. Gerard Bwenvu. Misa yeetabyeko abazadde n'abayizi saakabasomesa bakulembeddwa omukulu waalyo Harriet Naluwoza nga ne Ssekibobo Vincent Matovu Biti omutandisi waalyo agyetabyemu. Father Wandera atendereza omutindo gw'essomero lino naddala ebizimbe saaka abatandisi baalyo olw'okulituuma erinnya eddungi. We glorify God through you because you have vision and to make it well extinguished from the rest, you decided to name this school after Our Lady of Africa, a woman of honor. Asabye abayizi obutatya bigezo kubanga Mama Maria ne mutabani we Yesu Kristo ensonga zino bazimanyiiko. I am here to confirm the bigger numbers which are going to be admitted into the university. Abayizi ba siniya y'omukaaga yatuumibwa Ambitious Achievers Class banoonya ebirabo ebikalu n'ebyensimbi wakati mu mazina era nga bakansiddwa n'amazzi ag'omukisa. Oluvannyuma lw'emmisa abayizi ba siniya y'omukaaga abaweereza mu ekereziya basiimiddwa n'ebirabo okuva ewa Father Bwenvu. Ambitious Achievers Class boogedde ku lugendo lwabwe okuva mu siniya 1 okutuusa mu siniya 6. We are the last of the curriculum. We must finish in style. Akakiiko k'abazadde aba siniya y'omukaaga nga bakulembeddwamu Betty Buyuma ne Eriya Mukiibi Salongo beebazizza abasomesa era nti balina okukkiriza nti abaana ebigezo baakubikuba budinda. Nsuubira nti bonna w'obalaba buli omu akugamba ngenda kula ekisinga and tulina okukkiriza mu basomesa baffe. Era nsuubira nti bajja kutuwa ebibala ebirungi. Ye Naluwoza omukulu w'essomero lino ayogedde ku muwendo gw'abayizi abagenda okutuula n'engeri gye babateeseteesemu. Senior 6 tugenda kutuuza abaana 385 abalenzi n'abawala. Alambulodde ebifuula essomero lya Orlando of Africa SS Namiryango ery'enjawulo bw'atu n'asiima abayizi ababadde mu bukulembeze. Ebintu bye tusinga okwesibako ennyo obulamu bw'abaana obw'eddiini tubuteekako nnyo essira kubanga tukkiriza nti omwana atya Katonda n'obulamu bwe bwanjawulo. Ssekibobo Biti Matovu yeebazizza abazadde ababawa abaana era n'abasaba okubongera abaala kubanga essomero yazimba ggazi. Naye ng'ojjako okwagaliza abaana okukola bulungi ebigezo mu ngeri ey'enjawulo neebaza abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala okutwesiga ne mutuwa abaana ati tusobole okubagunjula. Akuutidde abazadde okukuuma abayizi mu luwummula. Tusaba abazadde ng'abaana bano bakomyewo eka empisa ezo muzongere mu maaso ate babeere ekyokulabako ekirungi. Abayizi okuli n'abalongo Simeon Kato ne Solomon Semakula Wanswaddamulira bakakasizza nga abasomesa be bakoze buli ekyetaagisa. Tumanyi era tukkiriza nti tugenda kukola bulungi nnyo tuyite era results zigenda kubeera z'amaanyi nnyo. Mukama agenda tukulemberamu tufune results ennungi 20 zo tujja kuyoozaako bibbo. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Bo abakulira essomero erya Global Junior School e Mukono bano bategese okusinza okukwebaza oluvannyuma lw'okweza emyaka 20 mu kisaawe eky'ebyenjigiriza. Omugenyi omukulu abadde General Edward Katumba Wamala ng'ona abasiimye. Ab'essomero lya Global Junior School e Mukono bajaguzza emyaka 2 bwe kyalitandikibwawo mu mwaka gwa 2005. Emikolo gitandise na kusaba okulembeddwamu Jackson Balwa omulabirizi omubezi owa Kampala nga yambibwako bannaddiini abalala nga gibadde ku ssomero lino e Nasuuti ku Lwekayunga. Gyetabyeko abantu ab'enjawulo omubadde abazadde abaka ba Paalamenti n'abalala ng'omugenyi omukulu abadde General Edward Katumba Wamala minisita w'ebyentambula n'emirimu. China ku Global Junior School Mukono mulio mutye agenyi befe kwabinyaire nabi mulembe bagenyi befe mwanyala
mu kubuulira Bishop Barwa nga yakiikiridde omulabirizi w'emikono Enos Kito Kagodo ategeeza nti kigwanidde okubeera ku mikolo gino kuba yali omu ku bazadde abatandika n'essomero lino. Had a daughter here who studied here. She's now at university. She's in her second year in Makerere. Asimya aba Global Junior olw'okujjukira n'ebibaza Katonda olw'emyaka gino 2. Okusiima si Katonda yekka naye bantu bannaffe. Omuntu bw'akukozesa ekintu olina okumulaga nti osiimye. Naye okusinga byonna bwe tujjukira nti Katonda yabikola kitegeeza tusobola okumwesiga. Akulira amasomero ga Global Junior Anthony Kato Sento ng'ategeeza nti emyaka 2 gigenze okuggwako nga Global yafuuka dda sseggwanga bwe yaggulawo ettabi eddala ekyali wajjala mu Kira municipality. Global Junior School y'essomero lyokka eritagamba nti bali abaprotestanti abakatuliki. Twayagala nti ffenna mu kutya Mukama omusiraamu Protestant omu Seventh Day bonna omusingi ogwo twaguzimba kusobola okulaba nga community yaffe zonna is inclusive. Agamba tebakomye kubangula bayizi wabula n'ebitone byabwe babitumbula ng'ayogedde ne ku ssako eri mu ssomero lino eyambye nnyo abasomesa okwekulaakulanya. Omusomesa omwavu tagenda kutulya kusomeseza mwana wo kubanga buli kaseera yena ajja kubanga akolima bukolimi bwavu. Kati nga Global Junior School tutaddewo embeera esobola okubanga twekolamu omulimu okusobola okubanga tukulaakulana. Ffeffekka wano gye tulina sako mu primary school eriri registered. Twakatambula emyaka 2 mu sako yaffe ne tuwezaawo miliyoni 17. Dr. Dennis Butungi Veronica omu ku baaliko abayizi mu ssomero lino ayogedde engeri gye lyamusimira omusingi omugumu. Naye baatandika bulungi nti bagenda okujja okusaba layisinsi nga balina kye bakoze obutafaanana masomero malala. Naye twewuunyiza olw'enteekateeka ennungi nti abaana ba Ogi abaali basomerawo bazze okuwa sipiiki nga sipiiki gye bawa nga ddala eraga nti abantu ababanguga obulungi. Eno Katumba asiimye abatandisi b'essomero lino olw'okulengera ewala nga kati litandise okuzaala amalala agakoze ekinene okubangula abaana b'eggwanga. Amasomero gwe gali osanga bandi badde babanyiga mu malala naye ate kati lino libateereddewo embeera ennungi ey'okusomeramu. Kale ekintu ekyo kyakwenyumiriza okulaba nti embeera eno eriwo esobozesa abantu okulowooza n'okuteeka ssente zaabwe mu kintu kye baagala okukola. Abayizi basanyusiza abazadde okuyita mu kuyimba, okuzannya ebitontome n'ebirala. Henry Nsubuga yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.